tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ŋŋoma nga gakusomebwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ebitundu bingi ku Ssemazinga Africa birumbiddwa enjala n'ebirwadde olw'El-Nino n'enkyukakyuka y'embeera y'obudde ekireesewo ekyeya mu bitundu ebimu n'amataba mu bitundu ebirala ne kyonoona ebirime awamu n'okutaataaganya obudde bw'amakungula. Gavumenti ya Ethiopia ewamu n'ebitongole ebigabirizi by'obuyambi ebiwerako etegeezezza nti yeetaaga obukadde 6 obwa ddoola okweŋŋaŋŋa ekizibu kino. Enkumi n'enkumi z'ebisolo ebiriibwa zisaanyiziddwawo ekyeya mu South Africa era ne mutikkwa w'enkuba asaanyizzaawo zi-ika z'ebirime mu Kenya. Yadde nga amambuka ga Uganda gayita mu kyeya ekyamala ebbanga eggwanvu ddala kyaleka kisaanyizzaawo ebirime awamu n'okuleeta enjala. Olw'embeera y'obutonde mu mambuka ga Uganda takyali nnyangu ya kuteebereza, abatuuze bakubiriziddwa okusimba emmere eyanguwa okukula ng'enva endiirwa. Era abatuuze bakubirizibwa okukyusa mu nsimba n'ennima y'ebimera embi n'okulekerawo okutema emiti okusobola okukula amanda awamu n'okufunamu ensimbi n'okwonoona ettaka nga balirundirako ente nnyingi. Enkola y'abakaramoja ey'obulimi ey'okukabala ettaka ne balireka nga likalu esobozesezza amazzi agakulukuta okutwala ettaka ery'okungulu eggimu. Kati abakaramoja abasoba mu 600 be bazingiddwako enjala era gavumenti ya Uganda etandise okugaba akawunga n'ebijanjaalo mu bitundu ebikosebbwa. Nabe wa El-Nino ayongedde okusiikuula endwadde ng'omusujja gw'ensiri ne kolera mu bitundu ebimu mu Afrika ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Ssemazinga Africa evudde wala okuva bakulembeze b'amatwale bwe baali bagiddukanya era nga bwe twogerera kati erina ensi 7 ku 10 ezikyasinze okukula mu nsi yonna. Kampuni z'ebyamaguzi ebyokwejalabya kati akatale k'Abafirika ke batunuulidde kubanga enkulaakulana y'ebitundu ebirala eddiridde. Ebibuga bya Ssemazinga Africa bingi ebiri ku mutindo ogwa waggulu nga Marrakesh, Nairobi n'ebibuga bya Nigeria ebikulu. Abagagga Abafirika tebakyetaaga kugula bintu mu Milan nga basobola okubijja mu kibuga kya Lagos oba Abidjan. Obugagga bwa Africa kati obulabira ku bizimbe ebimera ng'obutiko mu kibuga kya Rwanda n'ennyumba zigaggadde mu Mozambique zirinaanye ennyanja. Nigeria efunyeemu munnamungi w'abantu baayo era kati y'emu ku nsi ezisinga okusuubula champagne w'Abafalansa ne TV za digital. Yadde ekibuga kya Cape Town kyekisinga bannaggaga ku Ssemazinga Africa, abatuuze baakyo abaddugavu abasinga bakyali mu bwavu obutagambika. Okuva mu mirembe gy'amatwale, South Africa ebaddemu kyekubirira mu byenfuna ekigifudde ensi ekyasinze obutabaamu bwenkanya. Obugagga bwa Africa bukyali mu mikono gy'abalondemu naye singa ebyenjigiriza biteekebwamu amaanyi buyinza okufuuka obwa buli omu. Kyetaagisa okufuna abakozi abayigirize okusingira ddala mu tekinologiya abangi okusobola okuganyulwa mu bugagga bwa Ssemazinga Africa. Enkola ya Niger kukola na buwanguzi newankubadde UN egamba mu byenkulaakulana bakyali. Ensi ya Niger esobodde okwewuunyisa ku Ssemazinga oluvannyuma lw'okwevaamu omukyala Lutale omuvuzi w'ennyonyi asookedde ddala. Ono w'emyaka 28 Umala Wali yatendekebwa mu Amerika ng'enkolagana wakati w'amawanga abiri mu nsonga z'ebyokwerinda. Lieutenant Lawali yasoma eby'amagye mu kaseera ng'abatuuze mu Niger bali mu mbeera y'okutya. Niger yayita mu byasa 3 nga bafugibwa amagye naye mu 2010 demokurasiya ewaabwe yateekebwa mu nkola oluvannyuma lw'okumaamulako eyali omukulembeze waabwe. Newankubadde bafuna okutiisibwa okuva ku bannalukalala ba Boko Haram, ono n'abakyala ayagala okwegatta ku bakagezi munnyo abakola kunoonyereza n'okusaanyaawo kino ekibambulira. Lieutenant Lawali yasoose mu Niger naye si ku Ssemazinga. Mu Ghana, Rwanda, Kenya ne South Africa waliyo abakyala abalwanyi ng'era bavuzi ba nnyonyi. Ssemazinga Africa ekoze butaweera okussaawo enkyukakyuka naye mu nsonga z'omwenkanonkano zikyali zityotyo tezimmuka. Newankubadde omukulembeze mu Libya kati mukyala ng'era ebitundu 6 ku buli 10 eby'abakyala be bali mu paalamenti mu Rwanda, kino kibe kyakulabirako eri eggwanga. Amazina ga breakdance gakyase mu bavubuka ensangi zino. Katulabe ekyabadde ku mukolo gwa breakfast jam. I was interested because
of the different elements of entertainment mixed in with education. So like KRS-One would say edutainment. And the fact that they were involving neighboring countries, it wasn't just Uganda, but they're still working on building a unity with people from Rwanda or Tanzania, or wherever they came from, just to be here at this event and be supportive is a great thing. And they're just basically using hip hop as a tool to bring people together, which is, I think, when you think about when hip hop first established its lane and goal and mission, this is what it's all about. yenna asubiddwa banaakunyumiza naye bibadde binnonogona kitta buli ku breakfast jam. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula olindirira amawulire amalala ag'okya. sigadde nze survivor ne ladies like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire. goberera engoma 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 goberera engoma